Ekivvulu kya TOTO kigenda kwera mu kisaawe ky'e Namboole nga 10 Desemba omwaka guno era ng'abato abagenda okujja bategekeddwa ebisanyusa ntoko basobole okufundikira omwaka obulungi. Abakozi ba Vision Group basookedde ku Mirembe Junior School e Namuwongo mu Kampala ne bagabira abayizi baayo akatabo ka TOTO magazine era ne babasaba okutegeeza abazadde baabwe okubatwala mu kivvulu kino. TOTO magazine ebayise ku Christmas TOTO Festival on 10th December 2017. I call upon all the adults to bring all their children to the TOTO Christmas Festival. We bavudde eno bagenze ku ssomero lya Disney Kindergarten and Daycare Center Namuwongo n'erya Savers erisangibwa e Nateete. Nabo ne babagabira akatabo ka TOTO magazine n'obupande. Basembedde ku ssomero lya Tina Rice Kindergarten e Wakaliga nga neno babagabidde ebitabo ebikwata ku baana n'okubasaba okujja mu kivvulu kya TOTO nga 10 Disemba. Omukuŋŋaanya w'akatabo kano Jovita Jona yeebazizza amasomero agajjumbidde enteekateeka eno n'abavujjirira ekivvulu kino. Twagala nnyo okusiima na Kensuso Mirembe Junior School Namuwongo. Twagala kusiima Disney Kindergarten Muyenga, Dina Rice e Wakaliga Nateete ne Savers e Nateete. Bye tutambuddemu leero naye amasomero tumanyi muli bangi. Ategeezezza nti akatabo ka TOTO kafulumira mu lupapula lwa New Vision buli Lwakusatu era nga mulimu akakonga abaana ke balina okujjuza ng'anaakikola obulungi wa kuwangula tiketi enaamuyingiza mu kivvulu kino n'ebirabo ebirala bingi. Anaasinga okujjuza buno obungi tugenda kubeera ne draw end of November, 30th November. Omwana yeewangulira tiketi eyiye neya muganda we oba mukwano gwe. So when you fill in more coupons, the higher chances you stand. Ebyo nga biri bityo omuyimbi Pius Mayanja amanyiddwa ennyo nga Palaso owa Team Good Music yeegase ku Vision Group ng'ategeka ekivvulu kye mwagenda okutongoleza oluyimba olwasoma. Ono ng'ali wamu n'abategesi ba Nate Events baza ku kitebe kya Vision Group. Palaso n'ategeeza nti asazeewo okwegatta ku Vision Group okumuwa ettotomo nga lyewadde abayimbi abalala. Nze ssaawa eno nina ennyimba nga 3 era n'akalambo kange kali ku Bukedde TV kagamba n'abayimbi bonna ennywanyi nje. Ssente zigenda kubeera ordinary emitwalo 2, VIP emitwalo 5. Ayogedde ku luyimba lwe luno olugendereddwamu okwagazisa abaana okusoma era n'abayita babeeyo mu bungi ng'ennaku z'omwezi 8 Disemba ku kya Dondo Rugby Grounds ate passes nnyingi ku lwa Nate Events ategeezezza nti balese obukomo obw'enjawulo obunaaweebwa abanajja mu kivvulu kino okwalaga we banaaba bategekedde okutuula. So twasazeewo n'omukulu kikatujje twegatte ku Vision Group sobola tumuza omutindo gwa Uganda music tumuteeke ku standard y'ensi yonna. Twakozeeyo bracelets ez'enjawulo. They're going to be shipped from the US. Zetugenda okukozesa.